Kaye. Mukama mudizeewo. Banaye bongereko n'ekya tulyeko. Guno omukyala mbadde tugulyangako. Guno omukyala mbadde tugulyangako. Sanuka TV, asante sana kwa chakula hii. Asante kwa wali, asante pia kwa nyama. Nimepata wali pia nimepata na soda. Shukrani kwa TV. Hii TV imekuja hapa kutuletea chakula, wanatufanyia Idi nzuri kabisa. Idi mbaraka kwa Waislamu wote pia na Wakristo. Hapa hakuna ubagula, Muislamu, Mkristo, kila mtu amepata wali, amepata chakula, na ndio maana mnaona watu hivi wanavyo enjoy. Asante sana sana Mungu. My sweetie mbona baby mbona Isa tumaganya wano ewa Bakuli tumaganya olutalo twagala Scorpion ne Qute Kaye oba tukolera ekyakabiri Qute abitukolera Owulira otya onakulwairo Qute? Of course mpulira bulungi ddala kubanga kino kyekibadde ekigendererwa olunaku olwaleero tusiibulule baganda bange mu ghetto ddala wano mu ghetto y'e Bakuli. Olw'ensonga wano nawangaalirawo ebbanga ddene. Omusajja ono gw'olaba wano eno Scorpion Chaba be basajja abambeezaawo kumbeererawo kyanjawulo bo bambeezaawo tebambeererawo bambeezaawo baasuka kumbeererawo mu ngeri yonna ng'olumu mbeera sina sente zinywa njaga kati nga ttaka zinkuba nga nzirukira ba Scorpion nga mugamba Scorpion zinvugidde ttaka zigenda kunkuba nga ngamba okakasa kale kaye tofaayo ng'akuba essimu oba nsindikira ono oba nsindikira oli so n'abalala bwe ntandika okunyumiza story z'abaana abantu bonna bannange bano boolaba wano mbamanyi etu bonna yeffe abasajja Idi tukumanyi toli musiraamu aye tukulaba ate ng'okoze ekintu nga kyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti Idi nze sikkiriza nti y'abasiraamu bokka. Idi lunaku olutukuvu olulala lunaku olw'okugabana olw'okulya okunywa okubeera awamu okukola ekisinga okukusanyusa ku mutima gwo. Era bwe nagamba nti njagala Idi eno tucelebrating n'abantu b'e Bakuli nga tennaba kutuuka n'ekigambako ku family yange kiri okusookera ddala. Namagamba okakasa ekyenjagala kati kyetaagisa kikinza okwetaagisa kino singa kino kisoboka kale kitugenda kukolako kye tusobola. Mami wange nakola kye yasobola, sister wange nakola, muganda wange nakola, Noli nakola, nange kinasobola mukyala wange nenkubira Scorpion. Namugamba kati Scorpion tusibulula abantu tukole tutya. Nangamba weebale kati n'atandika okugatta ekyawa no bino byonna byolaba n'atandika okuba amasimu gundi nenzijala ntwale wa chairman gundi ne tusaba ne twogera n'abaana ebisigadde bye bino nga bw'obirabye. Nagiddeko wano chairman eno meni yaŋŋambye muno obuzibu obusinga eno chairman ali mu kweyamba. Tweyanziza byotukoledde byonna Scorpion Chaba ku gaadi Qute Kaye tweyanziza nnyuma lejja Nasarulo byonna tubebaziza bannange kyokoze Qute teri muntu ayinza kitukolera. Atugambye wano Qute chairman eno mwenyini atugambye muno abaana b'eno basibira ku njaga ng'emmere. Ate tewandaba nti nali nfaanana ng'omuzimu olw'ensonga okulya osooka n'okusaza bw'oba olina obulwadde bwe bayita addiction bw'oba obulina kati ate ekyewunsa kyenkama ku musajja ono by the way nti wanjawulo nti ate ye yali takozesa eyo njaga yetakozesa ebyo ebintu tabikozesa ye nga talina addiction tabonaabona naye ng'abeeramu era nakati abeeramu ng'abeererawo baasobola okubeererawo. You have given me an inspiration. Kyekyo nkimanyi nange obunene bwe nakusinganga kati gwansinga. Naye batugambye tebayina mirimu eno ogenda kubayamba otya ku nsonga? Omanyi bagamba nti omuntu wakoma wakwata ate kamukamu gumana ne gubeera omuganda. So bwe tuba twatandiseeko kye tutandiseeko tugenda kukola ebirala. Francis tugenda kukola ebirala. Another chance tulina plan waliwo omukyala another chance aliwo ba Francis
Bambuzize engeri gye tugenda okwongera okuyamba ku bantu kubanga emirimu tegiri eno nenjagala okutandika okwogera ku skilling okuba skillinga omukyalo nkwe tulina mu another chance n'endowooza kiba beta gw'oyogere. Okay, thank you so much. This is Francis tukola ne mu another chance. He's the DO. Okay, Sanyuka TV Please. Mbalamusiza mwena abatulaba nyongera obategeeza nti Another Chance Foundation to planning okukola a rehabilitation center. It's very expensive of treating abantu bano okubajjako drugs, so we are planning to make a center for them at a free cost, tulabe nga meeting at the prices to help them and save them and bring them back. Kati osigala weebuuza ekibuuzo nti omuntu wamala okutereera ki ekiddako. Tu planning okukola skills center nga tu training abantu bano okola liquid soap, okola bangles, okola business ez'emikono egy'omu mutwe abasinga tebasoma so kizibu muzza ku ssomero, but we are planning okukwata obulamu bwe bwakoma tukusitule. We even have musicians in the foundation, so tu planning obayamba to help to show you that you can be an artist, you can be a celebrity nga tokoseza bikuba still n'okikuba n'oyitawo n'ofuna hit. Bintu byetwagala okugezako okulaga abantu because tukimanyi wofuna skill mu mutwe teweetaaga kubba ofuna sente gena mu studio oba wena business gy'okola oyingiza akasente nawe n'obeerawo ng'omuntu. Already tulinawo omukyala bawe kushibi. Excuse me? Mami, just a moment. Yes. Already tulinawo volunteer. Come along. She's the one. Please come. She's one of our volunteers willing to help people bayigiriza liquid soap, okubayigiriza okola bangles, okubayigiriza ebintu bya fumigation. Already ayambako abakyala mu bintu by'okutunga. So we are calling upon any tukuyambeko tukwatireko. Please come and be part of us because we're truly willing okikola mu mutima mulungi. Yes, because we want to no, we're not charging any fee. Tukikola mu mutima mulungi because tulina abantu abadde ab'ekisa Mukama abadde akyatugabiridde nga tulina abatukwatirako ng'ogula emmere n'ogula biki tulina abatuyambako. Yes. Yanziza nnyo omwami ono njakulako n'omwami ono kubanga baŋŋambye abeera mu kitundu naye ate gwe ebiragalaga tobikozesa kijja kiti. Ebintu ebimu nti ndanga bataano bange babikolesa bavuddeko nnyo kwanza era nkulidde mu ghetto biseera ebisinga ndaba ebintu kye bibakola kye bibafuula ndaba ne bibatuma okukola abamu bagenda ne babba nga tali supposed kugenda kubba lwattake n'afuna obuzibu ne bamukubirayo n'azimba oba n'afa n'afiirizibwa obulamu. Oba gujja sitokubwa nkubwamu enjayi nkubamu obusadde obulala obubanga buplaini naye kali akamalayo sikanywako ko kali solid nnyo. Naye nga tuli wano mu idi bubaka kibuusa okuba nti osindikira abantu banaye asiraamu mwena mbeebaza mwenna okusiiba mwebala okusiiba. Sina bingi nnyo byabagamba wala just mbeebaza okusiiba mwebalire dda n'abavubuka bameni mbakuutira nnyo mameni tulemere ku kintu kimu tuyiye tutandike okukola. N'abageto yuti mwena mwana mugezeeko kwekubiriza muve kubikubwa tugezeeko tuve kubikuba tuyiye ekira tumanya sobola ofuna chance netubakate ekira gye tutuukako ekyamaanyi. Nze kuno okwebaza ntuusa okwebaza kwange n'abatuuze bange twebaza abantu abatuleetedde idi eno tubeebaza nnyo okusingira ddala omwami Qute Kaye tukwebaza nnyo tweyanziza. Lasta sokoleke. Zefari zikube Tiosa. It's a wicked man.
Kawanze kanyumemu. Nenga muono yekali. Muono yeka. Ali nitwe nga nva Kitende ku Ntebe Road ndaliwo natambudde ne ttiimu eya Chance Foundation. Kitegeeza nti waliwo omukisa omulala eri omuntu akosebwa mu bulamu bwe naddala kye bayita mental nga mu mbeera eyo guno kwebaza abantu abatwegaseko leero olunaku lwa Idi nate nesinga n'okwebaza onyumisa Kaye yatandikawo no program ya Another Chance mwebaza nnyo ntuuse okusima kwange eriye guno gwe muntu wange ogusoose okuyingira mu ghetto cause like mbadde nga mpulira abantu b'omu ghetto bayaaye bakoosa ebiragalagala bakola ki nensi engeri gye mbasanzeemu si bantu babi beeyisa bulungi ne like ekyali ekizibu kyabwe nnyo kozesa njagana drugs nenga nsima Mr. Qute deka nawe ndide kilo 3 n'ekitundu kati nobenyenyamu bwente mpulira nga bikka wansi obumere obutono tebusobola kunzita nawe tendemye njimazeko nenjinywerako ne soda era kati nonyongerayo n'endala nsobola ogirya leka nawe owaffe baali bafumbanga amatooke nga ndi olisaniya lwamba kati onteeka ku bucerecere biri kitundu nga mulimu ennyama hafu biri kitundu soda omunene wa 5 mirinda fruit tesobola ate njimalako nensigala nga njoyayo ekyokunywa nesiri fiti nezinetonda ebintu byemmere nze sizanya sinawo nawaluganda ono yandibadde muganda wange naye ali akiremu n'ekitundu nze musingakwemu asawukuka just yembeera gye nakuliramu ndya ate kati ndidde obuceere kiro ya kawunga njirya obuceere bwo ngenda kudda wali budakikemu nga bwaweddemu mujja kudda ddi mirere nga nkola lubuto nga mmanyi we muddira wabula oyo omusajja nze simanyi namumanya yazze nenziramu nendya